Mugamba mutya abalungi baffe abeekuumira ku Kibozi Pro Max? Muli bulungi, kansuubire nti muli bulungi era nga buli kimu kibatambulira bulungi. Abantu abafunye obuzibu Mukama abagumye ate abo bayiseemu musobole okubeera nga mubuvuunuka. Baasanyusizza omusiraamu agamba alhamdulillah. Amanya Nalumasi Jacqueline okubatuusaako programu yaffe wano ku Kibozi Pro Max. Olunaku olwaleero ndi n'omukyalo ono ataagala mwasanguza mannya era y'ensonga lwaki ate yeebikkiridde oba agezezaako okubeera ng'akweka feesi ye olw'ensonga ezo zazze okutuusa eri abamulaba. Tomanya obubaka buyinza okutuuka eri oyo gw'ayagala butuukeko ate asobole okubeera nga amuyamba oba oliawo. Katusabe esobole okubeera ng'etuuka ku oyo gw'ayagala etuukeko. Wabula ky'oba okola tambuza program eno, likinga, sharinga, commentinga ate osobole okubeera ng'okola ki? Ng'esobola okubeera ng'etambula okutuuka eri abantu ab'enjawulo. Tukwaniriza ku Kibozi Pro Max. Kale muno. Nsanyusa okusanga. Kale. Ogamba otya? Sigamba, mugamba nti gye tuli mpola mpola. Nsonga ki ekuleese omulabi waffe yandyagadde okugimanya ate era n'oyo omuntu gw'oyagala okubeera nga etuukako yandyagadde okubeera ng'agimanyi? kakati ensonga endeese ya okusaba kisonyiwo eri omwagalwa wange singa abanga asobodde okulaba ku puroguramu eno mbadde njagala ategeera obulumi bw'empitamu n'ekisonyiwo kyenjagala okumusaba. Okay. Omwagalwa wo wamukola ki? Biwanvu sitole empanvu naye kale wengezaako gifunzafunza. Omwagalwa wange twali tuli mukwano simanyi na wakutandikira. Omwagalwa wo oyo boyfriend, fiancé oba mwali bafumbo? No, twali tubeera wamu. Kale twali tubeera wamu era twali tuzadde n'abaana. Abaana bameka? 2. Twali tulina abaana 2, ndowooza ng'omu wa myaka 3 omulala ali mu mwaka gumu kitundu. So nga tupulaninze n'okufumbirwa era tubadde tuli mu nteekateeka kati oba muyite nga fiancé kubanga enteekateeka zibadde zinaatera okujja. Bwe mba mwali mubeera mwenna buba bufumbo naye obufumbo bwa kawundo kakuba eddinisa sekyo? Tuba tukitwala era. Okay. Mwabadde muli mu nteekateeka za kwanjula nga tupulaninga agenda wasenga tumale tugende nga bw'omanyi enteekateeka z'emikolo. Era nga liredde okugenda ewaffe kuba yali akiŋŋambye. Naye olw'ensobi eziteebereka ne musobya. Wamusobya mu ngeri ki? Kale ekintu byatandika kale nga bw'omanyi ebyekikaze kati nalinayo boyfriend wange ye mabega naye nga yali talinaamu bulungi kasente. So ne tutula wansi ne twogera nga sijja kusobola kubeera naye. Then nenfuna oyo omusajja oyo yalinamu kasente ate n'ekirala pambi yali anjagadde. So ne ntandika okubeera naye era nga bw'omanyi nti omutima gwali nnyo w'oli ate alina ssente. So nali mu bufumbo naye nga n'oli mu miitinga nga nzija mulaba tujja tuweraba kale nga tweyagala omukwano gwaliwo naye lwakuba nti embeera y'ekikazi nga bw'omanyi teyalina ssente tubonaabona so tebyali birungi. Soko oleke katono. Oyo gwe boyfriend wo gwe wasigala ng'oyagala gwe wagenda mu maaso ng'oline mu bufumbo mwasinkana ne mwogera nti kaŋŋende nfumbirwa n'omusajja alina ssente tusigale nga tweyagala. What was that? Twatula wansi ne twali tukyogeddeko kale lwakubeera byali kale nze fokasi yange yali nnyo mu kufuna omuntu alinamu ku ssente wadde twali tutula wansi ne tukiteesaako naye ate yakyagala nnyo kiri awo. So ne tubeera nga tusigala tumiitinga teyakyagala nnyo naye nga tewali kyakola kuba olwedde yali tasobola kukyala waffe nga ne waffe baali tebakisemba okulaba nga nfumbira omusajja omwavu. Naye osobola okubeera omuza tosobola kwagaliza mwana wo okubeera na musajja atalinaamu wadde. Ate yali tasobola kumaintaininga. Wadde twali tetulina ate nga twali twakula ffenna ku kyalo azze bamulaba kati nga tebijjira naye nga twalina omukwano twali tweyagala. So we twatula wansi ne tutula naye ne twogera
nekimunyizaamu kale ng'era bw'omanyi naye nali sirina kyakkola. Kati ono omusajja gwe wali ofumbiddwa kati ye yali akimanyiiko nti noyina boyfriend naye mwakyogerakokko naye? Nedda yali tasobola kukimanya kubanga teri asobola kumanya nti olina boyfriend n'agenda naawe, yali takimanyiiko wadde. Kati we nayabukana n'oli then ono ne mu meetinga oba nali nzira nawaka ne mu meetinga yalinamu ku ssente ate bambi yali anjagadde kuba yansiima ng'omuntu. Ne twogera then ne tusisinkana kuba nze already nalina ekigendererwa kyange nga kyakubeera na musajja ng'alinamu ku ssente. So olunaku lwe yankwana tewali kusalawo kuli awo nti oba nerowooza ennyo kuba kye nali nsinga okwagala. Kati n'angamba tugende waka n'antwala mu maka ge nga si mabi. Ne tujja nga tubeera ffenna bwe tutyo. Talina mpisa mbi, si musajja mubi lwakuba nti nali simwagalirawo mu ntandikwa. Wayiga buyizi okumwagala. Ebbanga lye nali naye kale twakola ebintu bingi, yandaga omukwano, yampisa mu mbeera ennungi. Naye mubadde mu bufumbo, mutambuza obufumbo, muzadde omwana wammwe asooka mulenzi? Mulenzi asooka. Muzadde omwana wammwe asooka, muzadde owookubiri, kati aba akugamba nti ayagala kugenda wammwe omwanjule mu butongole. Kale no twazaala omwana asooka olwedde kale program yaliwo ng'akyogerako naye ng'omanyi ebya finances nga tetunnaweza bulungi zituuka genda waka naye ng'era nkyamiitinga oli omusajja mu mpola mpola wona naye takimanyi nga tumiitinga ne tweyagala. So kati omwana we yaweza emyaka nga 2 gwali gumu kitundu nenfuna olubuto lw'ono omwana. So nenzaala oyo omwana natandika okubanga akitekako nnyo essira n'angamba njagala kukyalira ddala wammwe engeri gye tutandise okukola family. Kati we yakigamba tewafunamu ndowooza egamba nti ono omusajja kamwerekereze nsobole okubeera nga ntambuza obufumbo bwange bulungi nnyo n'ono omwami? Nakirowoozaako nti oba mmuleke naye lwakuba n'oli nti yali naye kugamba nga ndaga nti waalinya ate nga naye ndaga nti ntandise okufunaafunamu bwe ntyo ntandise okukola nsobola okubeera naawe nsobola okukuwasa kati ne bibeera nga bimbuzaabuza nga n'ekyokusalawo sikimanyi. Abakyala tubuzaabuzibwa nnyo ne tuva ku sayidi eyandibadde entuufu oba okusalawo okwandibadde okutuufu ate era ne tugenda kusalawo okukyamu. Kati mutuuka mpozi mwali mubulayo bbanga ky'okubeera nga mutuuka ku mukolo gwammwe? Naku ssatu. Naku ssatu byampuna. Ennaku ssatu omusajja wo naakola si byangu. Omusajja nakwatira mu bwenzi. Twali nga tupulaninze kati nabo omanyi nti neera bw'oba mu pulaninga nsonga za mikolo omusajja asooka n'agamba nti gendako ewammwe mutegeke nga bw'omanye kati engeri gye twali mu nteekateeka tuli ku paniki biki n'angamba genda ewammwe olabe bisenga mutegeke then mu nnaku endala tulabe bwe bityo nga tuli mu nteekateeka kati of course nalina okugenda ewaka ate nga omusajja oyo gwe twali tweyagala naye yali abeera ku kyalo kyewaffe. Twali twakula naye nga bwe nkunnyonnyodde mu ntandikwa nti nali nakulu twali twakula naye nti ne ssente ze zaatugaana n'okubeera ffenna nga ne ku kyalo bamumanyi. Kati bwe nagenda ku kyalo kyewaffe kati twalina nnyo chance emiitinga nze naye kubanga twafuna oluwenda lunene nnyo olulaba nga tubeera naye. We twagenda okupulaninga ne muyita ne tutula ne twogera ku by'emikono ne mugamba musajja tugenda kubeera mu byaddala biki yessaawa tukole ki tukitenga nanse nange okwekuba mu mutima. Nali nkizudde ekireka omusajja gwendi naye kati ndi ready okukola ki moving on naye kati nga ndaba ate bino bye tulimu n'ono bya kito byali byadde era ne mugamba jangu kusiibule ngende mu bufumbo. Omusiibule nga njagala kale tutule tule wansi tubyogereko naye mugambe era we namuyita ne tumiitinga mu kafo akamu kati saamanya nti omusajja wange naye oba kale yankubira akaseera ak'essimu nga sikwata n'asala wajje kati nakubira sisita nga sisita nga nali sikimugambye ye yamugambye nti atambuddemu simanya ngambye agenze mu kifo kino na kino ekyesitajja kwogera amannya so omusajja wange mu kuvuga yajja direct ku kifo ekyo n'abasanga. Bannaaye
omusajja n'abasanga nga mwali muva mu loogi, mwali muli kuki, mwali mutudde awo butuuzi. Era senga twali tutudde kyali kyangu kyakunnyonnyola nti oba naye yatusanga mu mbeera kale ey'omukwano etasobola kunnyonnyola muntu yenna nti tuli ba mukwano just oba oli nagezaako kimunnyonnyola n'angamba kati engeri gy'ogenda mu bufumbo yeetaaga omulundi okumusiibula ogusembayo biki gwe mulundi gwegenda osemba okubeera naawe so ne tufuna mangu awo kale bwe bityo. nkitegeera. Naye kyensinga okusaba omusajja wange wabe bino byonna abiwulira nsaba nsonyiwe. Omusajja tusobola okumwogerako erinnya ezzungu oba? So kale ye Alex. Kati ye asinziirire ku ky'okusonyiwa bw'aba nga gy'ali, kiki ky'oyinza omugamba nti nno mu butuufu n'awulira nga weetaaga okusonyiyibwa? Kubanga kati emikolo gy'ayitako dda si bwe kiri, ate nga ssente yali ataddemu bwensuubira. Yali amaze otteekamu already kubanga ennaku 3 ziba nnaku ntono nnyo okubeera ng'atuuka ng'omukolo gutuuse. Buli kimu kyali kiwedde. Bannange abakazi abali eyo mubeemu, waliwo ebintu ebitayinzika kukola mu bufumbo. If you move on. Why do you have to look back? Eri o naye gwe nze mbadde nsinga kusaba kisonyiwa eri omwami wange, mbadde ndi ready. Kyensinga okwagala kale ategeere nti tulina abaana benjagala tukule ne maama ne taata, ate n'ekirala nange nali ndi ready okubeera naye nga neekubye mu mutima nga lwakuba nti nga bw'omanyi ebiteebereka, naye nali ready okubeera naye kuba we natuukira okusalawo ne ngamba nti kati katugende mu bufumbo mutwale ne waffe, nali nsazeewo ebyaddala nga mwagala nga ntuusa ekiseera nga nkiraba nti nkola nsobi. Lwakuba saamanya nti agenda tusinkana mukadde ke nali ngenda okusiibuliramu oli. Naye mbadde mmusaba bw'aba asobola okundaba oba asobola okutegeera puroguramu eno, mbadde mmusaba nsonyiwe. Emikolo wadde gyagaana naye ndi ready okubeera naye. Abaana baliwo? Nabaleka wa jjajja waabwe. Kitegeeza bali naawe? Taagala nakulaba ne mukubira amasimu tagakwata. Talina kyawa ku baana? Yanyiiga kale era nga nsobola omutegeera. Yanyiiga. Yatukalesa n'angamba abaana be mbamuwe abeere nabo we mba njagala abeeko kyampa, naye nze byonna byonna sibifuddeeko b'abaana naye kyensinga okwagala nsaba nsonyiwe tuddemu tubeere nga bwe twali. Tusobya naye ndi ready okusetolinga okubeera naye. Ekituufu nali mwagala omusajja oyo. Kati ye waaba nga yamuvinga on ng'akugamba nti nno nsobola okusonyiwa naye ng'oli mukazi wange wakubi, Ndi ready ogenda nakyo. oli ready ogenda nakyo? Ate luli eri you had a chance nga ogenda beera omukazi omutongole biki naye ggwe kati bw'agamba nti naakusonyiwa n'agamba mu bulamu bwo toddamu okulowooza ku kintu ky'okujja ewa mu official. Ndi ready ogenda nakyo kuba ensobi nze yagikola. Era ensobi yali yange omusango ngwesalira, sirina buzibu. Ndi ready okukkiriza kyonna ky'ayagala. Nze kasaba era nga ali ready okunsonyiwa tunamme tubeera mu bulamu n'abaana baffe nga bwe twali. Kuba kati omwana ono muto n'omukulu yennyini akyali muto. Si byangu ebyensi wabula gwe atulaba gwe oyigamu ki? Gwe oyigamu ki? Era ng'emboozi w'ogiwulidde bannange tufunemu ekyokuyiga kubanga mbutuufu tosobola kubeera ng'omuvinze on n'omuntu omulala ate n'osigala ng'eri oteekayo ki? Nga n'eri oteekayo bakayita kabega nga nayo ogendayo. It's not good. Decide, move on and move on for good. Pozi ng'ongamba nti nno oyo omwami yali ayina oba yali akuba oba yalina empisa embi wano, naye wagambye alina empisa ennungi. Talina kyeyankola. Omusajja yali anjagala nga bumanyi omusajja nanga akwagadde talina kyayinza kukola. Kati oli boyfriend nja muyita boyfriend ye ali kuki? Muli kuki naye masekati gamu? Kati wetwogerera nakumanya bimukwatako kubanga na bino byonna okutuukawo era byava kubanga ndi naye, so nabadde njagala nnyo mbeere nga sagala nakumanya ye byali.
simanyi kuba olunaku olwo omusajja we yatukwata lwe lunaku yantegeera nti nkoze ensobi esinga okubeera ey'amaanyi. naye nga bulijjo tulaba nti nno oli mukola nsobi. Nali ntandise okukiraba era we namumiitinga nali nanze kennyini nze yamuyita ne mugaa jangu twogere nga ntandise okugiraba nti nkola nsobi. Abalungi baffe abatulaba wano ku Kibozi Promax enna ensonga bwe zityo we ziri. Omukyala yafuna omwami yali mukulukulu oba muvubuka? Lwenje eyo bwetyo yali si mukulu nnyo nti oba myaka nga 35 kwana yali awezaana. Kale bwemba mbadde olina omwagalwawo nga mweyagala n'ofuna omuntu amusingako, salawo oba ogenda n'amusingako oba osigala naye. Osooka n'otunuulira ebintu eby'enjawulo n'ogamba nsigadde n'ono agenda kunnyongerako ki oba mugenda kulagawa, ate bwe ngenda n'oli kiki kyayinza okungattako oba mugenda kutuuka wa? Good enough omusajja teyali mufumbo. Kale gwe omukyala ali eyo oba omuwala ali eyo funamu ekyokuyiga. Si kirungi kwendeera mu bufumbo bwa musajja, si kirungi n'akamu. Ye kati tewalowoozaako ku kintu kyakubeera ng'ofuna lubuto lw'ono omusajja ng'oli mu maka ga musajja? Ekyo nali nkiprotectinga kuba twali tukozesanga obupiira. Nakimugamba sisobola kuzaala wadde ye yali akyagala. Ng'akyagalira maka ga musajja? Naffe abasajja nabo balina engeri gye batumalako emirembe. Ate abakazi we twagala munnange twagala kyewuunyisa, twagala ne twemalayo. Kati nsobola otegeera embeera gye walimu naye si kyangu kyakunnyonnyola muntu kubeera nga akusonyiwa. Omwami Alex, programu eno weba ekutuuseeko bambi tukwegayirira. Ndi wamu n'omukyalo ono bambi. Twenenya. Gutusinze. Tukwegayiridde. Tukusaba obeere ng'otusonyiwa. Tetufuddeeyo oba tubeera bakyala namba 2 oba ojje waffe officially oba tojja, naye ng'abaana baffe bakuze bayina taata ne maama nga balaba omukwano gwa maama wamu n'ogwa taata. Teyandyagadde kubeera nga akuza abaana be ng'ali yekka bw'omu bw'ati. Tukwegayiridde mwami Alex, tufukamidde mu mutima, tukwegayiridde bambi bw'oba osobolawo. Tuba tukyalinawo chance, tukusaba otusonyiwe. Tukusaba otusonyiire ddala. Oli omwami tetukyasobola kumulaba, tetukyasobola kumusisinkana bambi, tukwegayiridde. Weewaawo guli we gutyo naye mwami Alex tukusaba otusonyiwe. N'abaana woba owulira tobeekakasa. Tuli ready for DNA because for us we are sure nti nno abaana babo. Yogerako naye mwetondere kuba nange nkoze ebyange kati nga mukyala we gwe yalina ku mutima naawe weetaaga n'okozesa ku bigambo by'okulaba nga akusonyiwa. Mbadde nsaba mwami Alex yonna gy'oli oba ng'osobola okulaba programu eno obe ng'osobodde okutuukako bambi nsaba onsonyiwe ku lw'abaana baffe ne ku future y'abaana baffe. Bandikuze nnyo nga balina maama ne taata. Mbadde nsaba onsonyiwe otegeere nti ensobi zikolebwa bantu. Mbadde nsaba era nga ndayira sigenda kukiddamu kye nakola. Ndi redde okubeera mukyala wo, ndi redde okutambula naawe mu bulamu bwonna tukuze abaana baffe. Nsaba onsonyiwe otegeere obulumi bwe ndimu. Neenenya buli lunaku buki kye nakola, neenenya emirundi gyonna naye sikyasobola kukizza mabega. Kale senga nali nsobola okuzzaayo obudde ne ntereeza bye nasobya naye tekikyasoboka. Mbadde nsaba onsonyiwe. Nali nkwagala nga ntandise n'otegeera ensobi zange. Bannange si byangu. Mukwano ojja kundekirako ku namba ya Alex omwami wo nsobole okubeera nga mukubyako tulabe oba tusobola osisinkana njogereko naye. Tomanya ayinza okusonyiwa, ayinza obutakusonyiwa. Oyinza okuba toyagala kiwulira mu matu go naye kiyinzika okubeera bwe kityo. Okusonyiwa oba obutakusonyiwa. Ate waba takusonyiye tomunyiigira.
naye nga kyemmanyi tasobola kugaana kulabirira mwana we baana be. abaana agende nabo. Ewe yes oyagala mubeere n'abaana bammwe naye bwe kigaana naye nga I'll try my level best okulaba nga mukkirizisa okubeera nga muddingana mu ngeri yonna. Katusabe Mungu akkirize, katusabe. Naye ng'ennamba y'essimu teweerabira okugimpa. Obadde mulabi bulungi nnyo wano ku Kibozi Promax. Amanya nsigadde na Almas Jacqueline. Weebale nnyo osobola okubeera nga naawe otuwa ku magezi. Olowooza mwami Alex twandyogedde tutya naye okubeera nga atusonyiwa. Yewe obanga gwe Alex omukyalo ono osobola okumusonyiwa oba tosobola kumusonyiwa. Kati gwe obanga gwe mukyalo ono nga weetadde mu bigere bye mu butuufu ye yasazeewo najja mu kamera okubeera nga asaba ekisonyiwo, gwe wandisobodde okubeera ng'ojja oba lekawo komenti yo wansi awo. Mwebale kulaba, teweerabira okusharinga, subscribe bw'obanga tonna subscribinga, commentinga olikinge ate tuyambe osharinge program esobole okubeera nga etuuka wala ku mwami Alex oba ku bassezaala ne bannazaala baffe. Tomanya nabo bayinza okutwetonderako olwakinadda. Mubeere mulungi, mweraba.